Most of the doctors, you got two. Singa kati obuza ba relatives beri tumwire. Ababadde naye. Bajja kuganti. Most of the people in Aga Khan hospital are Ugandans. Yes. That is why true. are they running away here? Why don't they work? From one waka. Era n'ekyo bannange. Era president alimezeeko omukazi ono achenji kubanga mulamu. Is a vote of no confidence. Names Tamale tebitandise ku mulembe gwa minister ono. Kibaddewo era. Nedda bannange. Diana kikulemye kwata ekirala kubanga nze mbabuulira nti oyinza n'okugwa kakati gwa owulira if me kati nga bino ebyammwe bino poliisi eguze ekyuma kuva mu Mwisirayiri. Abayisirairi bonna babalisa dda mission ebakuba nebateeka ku ttaka ne bafuna ne experts ku America ku Chinese embassy ku ttaka. Indite waliwo omusajja abayisirairi bamukolera jacket. Wangamba bwe repairinga mu robo. Simukwata ali mu jacket y'abayisirairi. Mission temukwata. Omufuna. Abachina tebajja wano mission nebakuba nebateeka ku ttaka. Tebadda ku zoom mission nebakuba nebateeka ku ttaka. Bino byabwerere. What instead of wasting this money? Yeah. Training ba forensic experts. The Israelis can help you to train forensic experts. Abogeze embeera. Tikakati luko omusajja ono bakugambye manye bukedde ye source ya criminality. Nti bakugambye omusajja abadde ava emityana mu lumbe afiiridde ku nnyonyi. Kakati postmortem report ye yali kulaze n'ekigenda kuggweeraawo. Ayinza okubanga ya anxiety. Ayinza okuba yavudde yali disappointed. Ng'ennyumba ye gye yasanga nga bamuzimbidde teriiyo badde bamuwa bifaananyi. Ayinza okuba nga ayina information gye yafunye. Ayinza okuba nga eri gye wavudde amawulire gy'abadda. Ebyo byonna bafureziki. Yenaga nti muganda ngenja mukolera awo mu security awokola awo kasali nkwasa awo nti onyango namulabi onyango naye ne enanga nawe lovajja kuberekere kofu kubanga botuma nawe lovunge kofu lirudde kagala kankubuli balaze kibuuka nti akubye omwana era ne kibera wide publicized oli wakola ke nalabye ku program ya Lwamukaaga nga kambadde ndabadda bwe ne face emunyerera nti bane kapa eyidde ko oluntu olumu ayina ekirenzi nakyo kiri awo biwogana njiri bavuma kibuuka nibaga no we are talking about mistreatment of children. Torturing of children. Kibuuka ayinza okuba nga teyabaddewo nga batochalinga omwana kubanga yabaddewo. Let us assume. Why does you are talking about a living mwana, but what happened ku mwana gwe basalako omutwe bagute speaker? What happened? You are talking to a tortured one. Waliwo yafa naye gwe basalako obulamu. How did it? Kati, are you interested in bana oba you are talking about kibuuka because of prominence? Mwagala kumukkakanya. Akyembuuza ku bombi ono aliwo omuganda akuga nti eyalifudde bw'alemala weebaza Katonda ono ye bamutokyalinze eyasalibwako omutwe ne bagutwala ewakadaga nga teri akyogerako aliwa omwana ono eyayitanga abawala ku intaneti n'abatta n'abookya n'abatuliringamu obwongo. How has the case progressed? Onyango before fetwamukutte era kibuuka tumubunoonyere Onyango, let us solve the old case. I want Onyango when he comes back to tell us the progress of this guy omwana gubasalako omutwe. In fact kambabuulire ne bakadaga nabo balimba oba bali religious nnyo kubanga let me tell you what if kuba the plan was ekyayamba kadaga kyali kimu omwana yajja abuuza muntu yasanga taliiwo but according to miso files gyeyali tumanyiyo omwana bwe yajja abuuza ekitereke bwekyalina okuyingira and how was it wrapped
nga gift. It was intended okugiteeka mu mmotoka ya Kadaga. Kadaga would have been impounded on the way. Ng'omwana bamuyina. Nti yantumye muleetera omutwe gw'omuntu. Where would Kadaga be now? Kakati bwe Kadaga ekyo kiwonyi. Naye why don't you pursue? Ogoberere obufu bw'ensonga eyo. Era nabagambye nti bokedde empateka gy'abadde awandiikamu nga ayagala kudwaziginga ono omukazi omugole yafiiridde ku mbaga ne mbagamba ask one thing marine experts kasobaako essaawa oba metallic oba empeta tokomawo todda kuba bino byoga nti ejjengo lyamukubye ebyo nobody witness is in shock but what is known nti omwana wo bwagwa mu kintu olirayikira okukola ki kituufu nti emmotoka yatta Pinto lwaki yategwa okulukuka nayagala agikwate obwongo kibukola ki even etwera obwongo bw'omuntu reacts this is why nti omuntu gwe basse gwe batemye nga amaze okufa ne atemeddwawula tubawulira ku bino nti ateekayo bwati naye bwolaba engalo ngono omusajja yali ayimiridde bwati mbuyetuzeyenyaga alwanira essajja ne liveemulako ebyo nno byebibaluma ebyo byebibaluma nti I expose you no I'm challenging you to get people of my caliber nti when you are coming to brief people employ a person of my caliber. I'm helping you. Nti always think omusajja agamba mulema yanyumiza nangamba kati yafa yali minister of finance nagende wa president amutwalire budget abali awo nga ne mayanja nkanjaze yali agide mulema yanga nti akasajja kakunya budget yange era benchi wali mayanja nkanji yafuka minister of finance yanga nti akasajja olumbe jikawa nikagenda kakunya budget yange nikagikunya bamwe bituli yonna nitula ng'omusiru munyima yanga nkanji yasoma diguri 3 muemu yaweebwanga baana bagezi bokka at that time mayanja nkanji was highly intelligent yali mugezi nnyo nabuma yanja but abuma yanja was just obwongo bwe tebwali reflected mugo yazanya nnyo yafuna nnyo ekyejo n'abuzanyiramu but me am tickling your mind nti is not only me waliabalaba bangi abategeera society etegeera oba mu mmotoka ng'omanye okuvuga emmotoka gwe basiba naawe osiba oba ovuga kati buli lwe mujja okukola comment nti nze nkubuuza nti bw'oba ogenda okugaba miliyoni ya sente mu Paris model ng'emitwalo 3 abeero si bagibba n'osigaza 7 mwe mutubuulire bizinensi kyekolebwa emitwalo 7 ngegenda kuza sente mu myezi 3 somebody told me I have access to people access me omusajja nga nti nkubuulire nze ndi bwe Bushenyi twewola lwolezo obusa ne tuteeka mu nnimiro naye obusa butekinga time okubeera used by fertilizer amatooke gagejje nti mu myezi 3 baba bakomyewo n'obusa bukyakalidde kuki obusa obutannavunda neewola sente gula busa kubuteeka mu matooke obusa bwe tebunnavunda bukole gundi ng'ate bakimyero ekitegeeza mugina okujjamu longo term what are you going to do erongo term gundi abaganda baga nti andawone bwavu asubula amagina ansuwa byatika naye ate amagi amafumbe gakola ki gugasigala we are not bad people no but we want to add on because we are knowledgeable nti boda buli kyemukola kyonna kibalemye toyinza kubala boda nga waliwo eziyingira ekitegeeza olina kusooka kuzimala gyezikola ki soko ogaleri gyeziva toyinza kumala kujjako omwana wa boda n'omusasula PSV n'omusasula buli kimu noga tezijja kukola mu kibuga akolebwa why don't you state nti mu planning y'ekibuga nti mu myaka 2 okuva kati tewagenda kubeera nga tweyambisa borders era nze ngenda nituya flyovers nembagamba timujja kulaba ababoda abaziwalulirako waggulu mulinde mulabe
I'm telling you ajejetika abanye nti asalawaawo owa boda boda siye mubi owa boda boda abairebo business gyasobola okukola mu bukadde obusatu yeki ye boda boda ate abadde ali awo n'abanene ne bazireeta ekitegeeza nabo balowooza nga ye kati aze result ne zifulootinga. Solve the issue nti Margaret Thatcher yalwana ne ba gundi coal miners n'abaga nti no, the time for coal has ended. Tuina genda muki mu clean energy. Naye kakati gwe ogamba tobaga nti baweza amanda president yawera amanda mu balakisi baali bedimbi nga bafumbisangu. Ekitegeeza okuwera amanda oyina okuba otegedde nti oyina another source of which kino kyekola kyokka ti saluuni bwe zajja okyalaba oba basala emiti saluuni zakolaki ono mugiso wawoota bwe yaleeta kirini woota mu ggwanga lyonna kolera akyatta abantu fulani zimukabata teziriimu naye lwaki kolera takyatta bantu obuveera okyabulabamu obutundu obwobuveera obulaba omusajja bwe yajja yasanga lwenzi olimirira woota nga kali kamu bwekati yakajja mu Seraton kakati everybody amazzi mayitirivu ndaba negibalanga ngono simanyi mumikyo eyali mwedda naye azina olwole mulaba nga alanga amazzi azina Uganda yawangula. So my role is to tickle your mind. Ate ebiseera ebisinga nyamba ba gavumenti ebiseera ebisinga obungi I help you to explain ebintu byammwe ebyo nze sigenda genda kusimba layini ya miliyoni naye nkubulira nenkugamba nti abaana ba booda abo twabawula booda luli byaluhanga naziwola nnyo abantu naye abaana ba booda abo baali batukubya akalulu ku Besigye nga bagamba Besigye bwawangula natubanja zize mukube Museveni akalulu Besigye tegenda tubanja kaenda bano bebaga tujja basiba tujja kubasiba mwina amakomera ameka abbye miliyoni munamusibirawo ekitegeeza ekyokusiba abantu si Yesu ng'ababbye ennyingi temubasibye that's not an issue ekyokusiba abantu si Yesu Yesu eryegi kubagamba ti sente zo zijja gwe muki mu bwavu naye nga naawe ekyomugamba weekiri nti ekidomola kyawalagi oyeyo wemiliyoni w'emitwalo 7 agula mu kidomola kyawalagi ate zisuubula amanda ensawo mmeka ku mitwalo 7 nga asatu bagala. You tell me, I want somebody to tell me on the village, if he gets 700,000 shillings emitwalo 7 kyasobola okukola mu kiriwo kusuubula nakati bugga ate bwamusuubula omungi adiba ate bakasoma abajjawo. This is study listen to us komu muyinza okubanga mubikolerwa politics naye nze mba mmanyi ti at the end of the day mujja kunoonya akalulu nga babawola sente bemwawola sente bazibbi baagala mugende kituufu nga balina bakuba muleme kuba banja nti okuwona ebbanja okimanyi tinakuba musajja agende agende kakati yo Mirundi byayogera kakati Mirundi byayogera bayinja nogera gwe omusajja wakuleetera sente oba alese emitwalo 10 oba alese muzirete tuzirye naye yennyini yakimanyi ye Museveni byakola akozesa ezo yakozesa ezo ye byakola ebyo yetamanyi emitwalo 7 gikola mwagimpa gyakukolaki emitwalo 7 gyali gikolaki mugenda obalaba bwe babaleeta ab'emitwalo 7 abasalidde sukulu fiisi z'abaana ab'emitwalo 7 abazinywedde mugenda obalaba bwe babaleeta magezi badduka mulinde mulabe. Nze Tamale juzi olwo ngolwanira ensonga y'obutonde bw'ensi era nakuza okwagala nnyo okubulanira nnyo obutonde bw'ensi n'ennema yakuwulidde n'esitulengu n'eyingira Lubigi n'egwamu abantu naye bwe kibanga Lubigi bagoba abawejjere ne balekamu abanene abalina zi factory ne kibanga n'entobazi Lubigi yokka gye baconcentratinzeeko wakyabula tebagenda yeebula entobazi nnyingi. Let me tell you babadde tebagoba ba mu Lubigi ekibawemula omukazi ono yabadde alina obunankani yabadde bina national ID yabadde tajeti number plate C national ID balwanagana banene bazze kwatwa leka mzee Tamale kati omukazi
balongalagana ne baani omukazi babadde bamumanyi mu ntalo zaabwe zebalwana bayagadde kwembala singoolo kakati gwe omukazi yazijjeewa era akabakedde kabakubyeko ng'azitunuddeko bwati nga nyingi ziri awo yazijjeewa. This would be breakthrough. Kituufu tekyogerwako kisirise very silent. Yes. The target was not to help Rubiji. The target was this woman. Yada ina places zebidduka nga ina passports. Yes. Ina national ID. Onyango, do you see excitement in the police? Have you seen omuntu gwe bakutte nezo national identity card zonna nazikola mu bwani? Are you seeing any excitement in the police? No. Bali babadde batwala lutalo wakati olwavudde mwezi ogundi zirwavudde waddewo ekyekuswa era ekiterisiyo ti bakozesa abantu oyo mugezi oyo omusajja mugezi mu intelligence batukamba nti emman like me nga ndi mugezi ngenda okulya enguzi toziwa balamu ali controversy balamu amanyiddwa mu kutuusa ssente kati ze bwoba mpa ssente eza balamu sizirya kubanga balamu bwona omwogera bajaga nti yes balamu oyo amanyikiddwa mu kutambuza ssente olya zabbajjo omuntu azza okuwa enguzi ssente azikwasa akawusigaalo kati mu kooti obugamba omusajja nomuganda of all people I trust, if I really wanted to get a bribe, would I entrust that bribe with my house girl? Omulamuzi takkiriza. Kituufu. Era mwanange kyekiri kyembadde mbalekeddeyo ti mu myaka gy'enkaaga omulamuzi yayagala okugoba mukyala we badivorcinge banne ne bamugamba ku benchi nti omukazi agenda kwembalasinga. Yes, yenda kugambye nti empanda emu okulwanyisa omuntu omutono n'otamuvaako. Kakati ye n'asaba divorce nti mukazi wange namukwata n'omupakasi njagala divorce mukazi mwenzi. Omukazi yajja mu kkooti naga nti balamuzi mmwe oyo mulamuzi munnamu tagula mmere waka taweerera baana tanyambaza omupakasi ono yakola buli kimu. Bamugaa nti ate oba tosobola kulabirira makaago ate ku benchi okolako ki? Never fight a small man. Never fight endlessly a person. Akuleetera ekizibu omuhikirwa wa Tooro kijja ngoma gwalito omumanyi kijja ngoma yali mulema babeera ne kapere benywera walakiwa bwe yatamiranga n'avuma omuhikirwa laba bwamutta amwebasiza bbanga kyeruzira wasted. Kituufu. Ekuripo who believe that kijana ngoma is good? Kijana ngoma who are believing him? Kali kasajja kalema kaberanga negundi kaberanga n'omusajja nga bamuyita kapere kenywera walagiwako wekamala nga okunywa ne kavuma omuhikirwa laba bwawo bali yakitinga kamwebasayo emyaka emeka yebaseeyo nno ebbanga eriwo and has never recovered. Kituufu. Kakati wuno balonze eki ndabye ekyabadde mu Lubigi wabaddewo ntalo zabadde endala issue eri wali ku national identity wewali. Do you see the police excited about a woman, an innocent woman who was arrested with national IDs, passports, number plates? Yes. Era tebiri nyo nemolo tebiri mu bukedde yabirimu yekka kubanga ezo ntalo za mu police. The target was not to kill in that area. The target was that woman. Era banneti bamubuuliddeko nti ddukawo nti waliwo ekijja. That would ekikyokka because bakkiriza abantu ne babawa ssente ne bajjamu bwe bamala okujjamu bagenda batuusa okuhabestinga ne bajja ne babagoba naye singa bajjako ewaffe abasajja golole ne yeefuula. Yes. Mulina lutobazi ki? Singa gajjako ewaffe ne gatema ebintu byaba lole neegira eki ne gafaawo omukaaga. You see, nabagamba nti mu problemu yammwe eri bweti. You are not planning permanently. You are using fire brigade methods. Nti abasajja ab'omu Lubigi batandikawo stage y'emityana mpola nga buli omu alaba. Yes. Kakati babadde batundirawo emiyembe batundirawo eki. In the meantime bayiwa ttaka
in the meantime bayiwa ttaka kakati where are you going to put them abavuddeawo yes naye nga ffe ekintu omuntu kyatazimbira ku nyumba ye garage ne perimeter wall naye omusajja ekisenge ky'abaana kibeeramu kakati mwena bagamba nti the black revolt of 1200 AD in England yayamba abangereza nti abantu baava mu byalo ne bajja mu bibuga olwa industrial revolution bwe batuuka mu bibuga ne baleeta etteeka balita the vagabond law etteeka lya kireereesovagalanda bamukutte vagalanda nti ajja mu kibuga alina okuba nga akolaki kakati mmwe ekyamwe tekitegeerekeka you have chased away people from their bibanja ne mubibba baze mu kibuga ate nabo mu kibuga nabo mubakwata ekitegeeza kati mmwe black revolt awo egenda okuva nze tamalireka naawe anti kyenkubuulira black revolt eyammwe egenda kuvaawo nti mmwe temulina we mubateeka eka bamugobyeyo ejabaddainajazo naye bamugobyeyo kyendabagambye ejjo nti omwana ono alina obutunda bwe ayina embizi zazirunda ayina enkoko ze bo ne bwe babeera mu guluupu baagala ekintu kimu bibiri oba bisatu one before embizi zino zitandika okuzaala emmere gye zirya ogirina onoozijjanjaba nga zirwadde between now and harvest kyekiruma omuvubuka nti swine bwazikwata ani ekitegeeza if this man had a bank oba lulo oba giyite ki esobola okutereka sente ng'emuyamba okutuuka ku production emirundi ng'esatu ne bamuta kati aba oyimiridde kakati tu ono ow'obutunda yeetaaga bagamba omwana bakyogera eryantunda ti omwana era bamulaka ku tv nyingi nnyo ngaaga nti obutunda bwe babutemye I had rumors nti eyabwetemera omwana mwenyini nti yali alowooza ndi Museveni ajja muwa sente but amabanja nti gamuli mu bulabo yali alimye obutunda bwe bunene nnyo abulaba buggwawo talina ddagala likolakibwe baga ndi mugende mulimu ekolooza kyangu kiki kyo kyalima ekitaliko bigimusa ennyaanya abo abalima ennyaanya abo abazeeta ku loole kati bamanyi n'okuluma nti kati yagenda gwindi gyalimira naye akubuulye kosti zateekamu okuzituusa wano n'abakozi bakozesa this is the puzzle unless you solve that puzzle nti yonna west nabaga nti omusawo omuganda tasobola kugamba tigenda ondeetere ennyaanya eyadibira mu owino ezo nyingi kasooli bwemutika kulola omujja ejjinja omuleeta omuowino akusala why okupulizaapinga tetukiyina nti nakasero market yali badde ng'eri mu refrigeration system naye ennyaanya bazijjirako okuva emuga bazituddeko kati ezifootoose bakazi abagula emmere bebakolaki bebazigula bebaali baliisamu abagoba mu kibuga kati nkubuulira tikati awo black revolt eyammwe wegenda okuva nti black revolt mwemutaagikolere mbaasa ensuwa nti abantu bali mu byalo basigalayo banaga tebafa ku bukulembeze wabula emirimu gyabwe is the issue obukulembeze babulekera abantu batono nnyo nkugamba tunuulira mu disipulini y'omulumbe oba ku mbaga oluwombo lw'abakone bwe luva mu kibwimbo ky'abakone lugwa balubaddiza kituufu abantu bano bamanyi pawa nti kyamani weroswani atigomya ekyalo paka okulonda lekulibaawo bamumi bwagenda mu saluuni mukaceya gwe basooka okukolako they allocate you power not everybody has power ekitegeeza wano isu si power you don't need to accommodate people bonna ne babeera baminisita bonna ne babeera baminisita 10 we are buying peace abaana bano abato bo baagala kwekolera kituufu nabagamba nti oyo deputy speaker ekyamujja mu FDC yabula sente zimutambuza n'atambuza ebigere n'ajja mu kibuga n'abagamba mbatadde bakafuzi baavawa baani yes
a decision bwe tubadde ffe betubadde nabo bamuwanga baani for us we move very cautious kubanze manyi who pays the paper controls you how come nti wajja mu parliament ng'oli vibrant nozimbe ekitekezo nyina bakukolera abakuleeta mbasuulirawo omubiri alina abamuleeta tojja kubeera waggulako yes so that's ekyo ffe kyetubeeramu nti ebintu byammwe ffe tubibagamba naye temutwagala you don't want to listen to us ate nga is not nze tekineewuunyisa if you go today to my mother nomuga nti Mirundi afudde akubuuza nti ani amubise naye nga bayibuli yagamba you don't need nobody wants to hear bad news tekiriyo the first question you ask ani amubise ani amugamba bamulagira ani kakati byetubagamba bino you don't want to hear them nenga tege mazima era sirimu bwe yaluma abantu ekikomo lwakiteekangako nebadduka tebagala biwulira redi ezimu teziteekako birango byabafu ebirango byabafuyizi CBS monopoly younger people don't want to hear about oyo gundi oyo yayimba oluyimba oyo gundi oyo agamba simanyi gundi ono omuvuka nabalabye ejjombo babeeripieko abayimbi babeeripieko simanyi nasitudde ono nakoze ekikati nganze omusajja nerijjako sikusabula olimi nazo ninyirire bamuyite batya ono omuvubuka omumpi waali yayimba ti zange lwagana lutalo oluyimba lwagana okutonda nobody wants to be reminded about it. And the fact is, it's only in Uganda where you see coffins displayed. In Uganda only? It's only in Uganda where you see coffins displayed. People don't want to see death. Tebagala jira bako. It's something you don't need to tell people about. Kakati mind y'omuntu yo naturally. Tebagala era nabagende wa Museveni babagamba. Abo ba Mirundi temubatwala abo bajja kubuusa omusajja ebyo ba Mirundi beboogera si byayagala okuwulira mujja kumujja muki mu mundu abalinnya baasi egenderera okulaba Museveni n'ekiwandikala disi yakiwandikakisoma abeerawo so the president ends up getting nothing tafuna mazima waliwo bamukwatako wano wansi toyigira tebabatwala. Those people who would give Museveni information from the Babus, when you are going to have a delegation, ngeva mu kitundu ogende wa president bakulage how they select oyinza okusanga abeera ali mu bennyini ababanonyeza akabi babaleseeyo bamanyi bagenda kubuulira Museveni ekituufu. I know to the way you are fighting me njimanyi but I'm prepared for battle. I have been fighting for 10 years and I have the costs. The cost to zita costs battle costs is a mere criminal and two if you push me to the wall you will see me in exile. Nekyende bakola kola omusajja bamuyita Samusoni bamutani bamuzanyirako bamujjamu amaaso ne bamuteekaawo koze embiri zo nebe yatta kwolwo yali tabattanga munegendere Samusoni be yatta kwolwo abadde mu kumuzanyisa ng'enviiri zimera be yatta kwolwo muli balokole musoma Bayibuli Samusoni be yatta kwolwo yali tabattanga mu muntakuletakule Samusoni be yatta kwolwo yali tabattangako kale gwe muntigeti tetugenda kubanga tusuka naye mu ddakiika obusigaddeyo nga bunabusa waliwo ensonga ezibadde ziri mu mala owa yavuddeyo nti ebyamutu president alina right era yamuteekawo oluvuvumo olulala nyina agala Joy Kabasi akomewo adde mu leyirwe ensonga waki president atasa okuba nti ekyono omuwala nti omuwala ezo parastatus president azinako obuyenzi naye okumanya abasajja bano obwongo bunafu how can you give an air ticket and accommodation to a man who failed ne mumuyitaawo obujulizi muleya yali CEO kiraga kikyo kuba timukomyawo n'omuntu era mbw anyigo what is happening is the girl is only unfortunate they want
okugula ennyonyi empya 2 Museveni alina ekizibu kyagabira abantu if you tell this girl that make Uganda Airlines profitable ajja kukwata ku kago eriko bannannyiniyo yes ebintu bya Museveni ebimu teweetaaga kgendayo no teweetaaga kgendayo yakusindikayo abali mu kago bwe basindika owonyiweba ate bakuba alaba kati oyo alina abakago reducing the kagemu to get revenue kagedde gena kumuyitawa so that's what times Billy Rapitan to join nza agenda mu government ya Musabira jolaga ogenda minister ogenda mu ntalo getoyina jola oyo mukuba lwebi okay bino byonna byokoleta baga ye yakola nono liyemba amukoba kagenda titani inya tasobozi rero bamu kagina atula mu olwalire ereyo bajijjo kagina yagoba abaganda lusango tibasuma oba ekigambo basuma kya Uganda omwe omusajja ne bamuwa $5 agenda akebere kampuni ezo ezatubbe katosi teyagenda yali $5 muyinula mwali so these people tebakukuba nti bakukuba lwaki and you see ono omwana mulekwa tata we yani oyo gundi yali musajja wa DP president omukulembeze alagirwa okulabirwa bamulekwa ne bannamwana kituufu I continue supporting the girl is a daughter of an orphan simubi kakati bakabasa ekibye kye naye kabasi gwatawumula ne bakabasi should be told this is young kabasi obadde mu buli kifo kituufu naye me nti a former minister I now want to be nti era yenyikiwo nimwe abatakutamu abaaki bawumuleko I cannot be an RDC I cannot be an advisor no I cannot be a minister of state no ne ministry ezimu nzigana nkuze kituufu lwaki dwana n'abaana entalo eza buli kaseera bankube mumawuli myinza okujjana enyondo nenkwasa omutwe tukubaga ne mu kabineti nze mayindi yange yagala sente kwekolera seebikulu nti onkube mawulire paka buseeka bwe yankuba n'abaana bange gye bafumbirwa nawe timuyise mawulise bamukebere omutwe nenkukwatako obusenga gwe nekkulubya omwattirawo mu kakati nze ebintu byabwe bisibyagala naye nze neewuunya omukazi aliiga oyo nti era okyayagala odde okulya omanyi beekibi ekibaliko nti status bagijjamu ebyo tikasisa ekikubo ye MP ono omuwala wa Buteesa MP kakati ate ndozaliya kati ye talabawo alina okubeerako nenamba plate bajja kubasiba mbwekamba buli omusajja bamwyitanga engineer Abraham Waligo yali minister mu government ya Obote 1 n'abeera minister mu government ya Obote 2 n'abeera prime minister mu mulembe gwani ogwa Okero Lutwa laba obutawumula akamiro bano bamuwa okulya Uganda Cargo bagikwata Yugoslavia ng'etutte ebyokulwanya he was arrested at 70 lwa kamiro utakuta bamanyira bya bwerere asimba ekisuti ky'amafuta akoze all the people gawe nedaka abasinedde ofunye ekimala lambula leera kubazukulu bonamwe abagambye go away tukuze come back another day yes mukuze mulere kubazukulu bammwe muleme kubeera nga nkoze bamale okufuuyira ku nte mukuze ofunye obadde legal officer yatwala amakuti ya sente ku byabasajja balaba yafuna sente kabasi n'abeera mu kakati bwe yakulirako ministry number kakati ate okubire katumba amala atakuyite mu mitingi akawala akatonga kanaabakuuba kakati nze nga Mirundi nga nyini ndi ku board oba yalandiko n'abakuuba ayingire